buli ku basajja bano ababba obuyinza bw'abantu wakati mu kubeera nga tebamanyi kikigenda mu maaso, wakati mu kubeera nti bali mu bweraliikirivu, okubeera nti tebamanyi essaawa yonna Kyagulanyi ayinza okubeera nga ajja mu ggwanga mu ngeri gye batategeera. Munaye twali tuli awo ng'ate Museveni tasazizaamu okulamaga kwe Namugongo nga yeekwasa ekirwadde kya Ebola. Kyokka nga Namugongo ndowooza buza wiiki singa 2 bagenda ku mwezi nga 3. Naye yeekwasizza obulwadde bwa Ebola n'asazaamu Namugongo mbu bajjamu postponding abeerewo olunaku olulala. Kyesuubira nti kijja kuba bamusazizaamu kyawedde naye nasanyuse nnyo newankubadde alina byakiyisirizzaako mabega. Nasanyuse nnyo okubeera nga Museveni yasazizaamu Namugongo. Tuludde ebbanga nga tubagamba nti Museveni atwetaaga nnyo mu bintu eby'ekisiru n'abanaddiini abo nga baagala nnyo tukuŋŋaane mu bintu eby'ekisiru. Abantu abakuŋŋaanye Namugongo basobola okuvuunika gavumenti eyo. Ne mutama ne muva gye muvudde mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo ne neighboring countries ne mujja ku kiggwe Namugongo abantu abasoba mu miliyoni. Okitegeera ne muvaawo awo nga babasomesezza obusiru. Ne muvaawo nga babasomesezza obusiru naye nga mulina ebibaluma. Ne muvaawo nga babasomesezza busiru. Naye Museveni kasita akitegedde nti ali ku bunkenke, ali ku minkekeera, Kyagulanyi ayinza okuyingira mu ggwanga mu ngeri gye batategeera ekiyinza omuviiramu obuzibu. Beekwasizza nti mu ggwanga Uganda mulimu Ebola era n'asazaamu okulamagana Namugongo. Agezaako kulwana ennyo to decongest ekibuga, agezaako okulwana ennyo okulaba nga tebeetaaga abantu kukuŋŋaana. Tamanyi kiki kijja, tamanyi kijja, ye logiki ali emabega w'ekyo. Naye nasanyuse nnyo okusazaamu agantu ago. Omanyi abanaddiini abo balina omuze. Namugongo oyo gwe mulaba Museveni abawa billions of money. Buli lulamaga abawa billions of money. Ne olaba buli kaseera beetegeka nga waliwo ebintu ebinyigiriza abantu bo ne beetegeka era ne beetegeka kubanga Namugongo ekisomesa kyeno kyekigenda somanya okuyima Namugongo oyo Gasiya gwabeeramu ow'ekisiru bafuna ssente. Naye nasanyuse nnyo okusazaamu Gasiya oyo Gasiya talina kyagatta ku Munnayuganda oyo w'okulamika Namugongo. Talina gwe teweewuunya okubeera nga mutambula mmwe mwerumye mubonerere mubeere abatukuvu. Okitegeera ne mutuuka Namugongo mu bajulizi okulamaga. Naye Kazimba Mugalu n'oyo simanyi ani oyo simwogere ow'agayinda aganene bose bo ne bajja nga bavuga emmotoka ne bagira mu mmotoka, Museveni mu mmotoka, baminisita mu mmotoka, bo bajja bala bo tebeerumya. Abo bo bali waggulu wa kumanya kwa Katonda. Abo bo bali waggulu wa kumanya kwa Katonda. Lwaki bo tebatambuza ebigere? Lwaki mwe mutambuza ebigere? Oyo Gasiya yennyini oyo yennyini kyansanyusizza nnyo. Naye wulira mu ggwanga Uganda tulinaamu Ebola taliimu. Ekyo baakirese ku decongestinga abantu. Nalabya oyo atwine abuzaabuza ensi simanyi twaddidde abantu bagende nga batambula kulimba. Teweewuunya oba Museveni tasobola bazimbira malwaliro, tasobola kuteeka ddagala mu malwaliro, enguudo nfu, buli kimu kifumbu. Olwo afaayo nnyo eri obulamu bwammwe, afaayo nnyo eri obulamu bwammwe. Mu ggwanga Uganda temuli Ebola, taliimu. Museveni ali mu kuzannya byabufuzi, saagala weerabire. Mu 2022 paka 2023 awo omwaka kumpi mulamba era bateeka Ebola saidi ze Mubende ne badyekadyeka abantu be Mubende abawangalira ku ttaka eririko golodi awo wonna ne babateeka mu lockdown. Mbweriyo Ebola tewali Ebola Mubende tewaliyo Ebola. Baali baagala kunyaga ttaka ly'abantu, baali baagala kubba ttaka ly'abantu lwa nsonga liriko golodi. No basodo
ekiganda kya Museveni aba sodo webali eyo mu Gorodi ba Toyota webali eyo mu Gorodi kati babuzabuza abantu babuzabuza ensi nti wano wali tulinawo Ebola teyaliyo era yamala okudisplacinga abantu abali bakoze emputu ne babatta n'abatwalako amataka gaabwe olwo Ebola n'alyoka akoma saidi ze muwende saidi ze yonna olwo Ebola n'alyoka agenda naye kino Abannayuganda nkibabuulira mu ggwanga Uganda temuliimu Ebola akazito Museveni kaaliko akyayinza obbateeka mu lockdown tamanyi kijja nkiddamu mu ggwanga Uganda temuliimu Ebola taliimu however ndi musanyufu nnyo okubeera nga baggaddewo binnamugongo ebyo ndi musanyufu nnyo oyo Gasiya nkiddamu oyo Gasiya okulamaga Gasiya oyo Gasiya simwogerere ne Kazimba Mugalu ajja mu ggwanga mu ngeri gye batategeera munaye twali tuli awo ng'ate Museveni tasazizaamu okulamaga kwe Namugongo nga yeekwasa ekirwadde kya Ebola kyokka nga Namugongo ndowooza buza wiiki singa 2 bagenda ku mwezi nga 3 naye yeekwasizza obulwadde bwa Ebola n'asazaamu Namugongo bwe bajjamu postponing abeere olunaku olulala kyesuubira nti kijja kuba bamusazizaamu kyawedde naye nasanyuse nnyo newankubadde alina byakiyisirizzaako mabega nasanyuse nnyo okubeera nga Museveni yasazizaamu Namugongo tuludde ebbanga nga tubagamba nti Museveni atwetaaga nnyo mu bintu eby'ekisiru n'abanaddiini abo nga baagala nnyo tukuŋŋaanire mu bintu eby'ekisiru abantu abakuŋŋaanire Namugongo basobola okuvuunika gavumenti eyo ne mutama ne muva gye muvudde mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo ne neighboring countries ne mujja ku kiggwe Namugongo abantu abasoba mu miliyoni okitegeera ne muvaawo awo nga babasomesezza obusiru naye nga mulina ebibaluma ne muvaawo nga babasomesezza busiru naye Museveni kasita akitegedde nti ali ku bunkenke ali ku minkekeera Kyagulanyi ayinza okuyingira mu ggwanga mu ngeri gye batategeera ekiyinza omuviiramu obuzibu beekwasizza nti mu ggwanga Uganda mulimu Ebola era n'asazaamu okulamagana Namugongo agezaako okulwana ennyo to decongest ekibuga agezaako okulwana ennyo okulaba nga tebeetaaga abantu kukuŋŋaana tamanyi kiki kijja yero gikyali mabega w'ekyo naye nasanyuse nnyo okusazaamu agantu ago omanye abanaddiini abo balina omuze Namugongo oyo gwe mulaba Museveni abawa billions of money buli lulamaga abawa billions of money newola buli kaseera beetegeka nga waliwo ebintu ebinyigiriza abantu bo ne beetegeka era ne beetegeka kubanga Namugongo ekisomesa kyeno kyekigenda somayo okuyima Namugongo oyo Gasiya gwe wabeeramu ow'ekisiru bafuna ssente naye nasanyuse nnyo okusazaamu Gasiya oyo Gasiya talina kyagatta ku Munnayuganda oyo w'okulamika Namugongo talina gwe teweewuunya okubeera nga mutambula mmwe mwerumye mubonerere mubeere abatukuvu okitegeera ne mutuuka Namugongo mu bajulizi okulamaga naye Kazimba Mugalu n'oyo simanyi ani oyo simwogere ow'agayinda aganene bose bo ne bajja nga bavuga emmotoka ne bagira mu mmotoka Museveni mu mmotoka baminisita mu mmotoka bo bajja bo tebeerumya abo bo bali waggulu wa kumanya kwa Katonda lwaki bo tebatambuza ebigere lwaki mwe mutambuza ebigere oyo Gasiya yennyini kyansanyusizza nnyo naye wulira mu ggwanga Uganda tulinaamu Ebola taliimu ekyo baakirese ku decongestinga abantu nalabya oyo atwine abuzaabuza ensi simanyi twaddidde abantu bagende nga batambula kulimba teweewuunya oba Museveni tasobola bazimbira malwaliro tasobola kuteeka ddagala mu malwaliro enguudo nfu buli kimu kifumbula afaayo nnyo obulamu bwammwe
afaayo nnyo eri obulamu bwammwe. Mu ggwanga Uganda temuli Ebola. Taliimu. Museveni ali mu kuzannya byabufuzi. Saagala weerabire. Mu 2022 2022 paka 2023 awo omwaka kumpi mulamba. Era bateeka Ebola saidi ze Mubende ne bagyekadeeka abantu be Mubende abawangalira ku ttaka eririko golodi. Awo wonna ne babateeka mu lockdown. Mbuli Ebola tewali Ebola. Ebubende tewali Ebola. Baali baagala kunyaga ttaka ly'abantu. Baali baagala kubba ttaka ly'abantu lwa nsonga liriko golodi. N'obasodo. Ekiganiro kya Museveni obasodo we bali eyo mu golodi.